Abatuuze ku kyalo Kirinda mu ggombolola y'e Rwamata mu disitulikiti y'e Kiboga bakeeredde mu nsisi oluvannyuma lw'okusanga ebitundu by'abaana babiri nga bisuuliddwa mu kitundu kyabwe. Kino kiddiridde abaana babiri okubula olunaku lw'eggulo ku kyalo ekirinaanye ekitundu ebiwuduwudu ebyasangiddwa. Abatuuze oluvannyuma bakuŋŋaanye era ekizzeeko okuyita abazadde b'abaana ababuze era bagenze okwetegereza nga baana baabwe bennyini. Kyamazima kitukubye wala nga abaana babiri nga ba muntu omu ne baba nga basobodde okuba nga bakola ki nga babasaze. Oluvannyuma poliisi y'omu kitundu eyitiddwa naye bw'etuuseewo n'eyita egisingako okuva e Kiboga. Batuuse n'embwa yaabwe ekonga olusu era n'etandikirawo okunoonyereza. Embwa enkonzi y'olusu ebatuusizza mu maka g'omusamize ategerekeseeko erya ssula ku kyalo Kirinda mu ggombolola y'e Rwamata e Kiboga. Ono omusawo Omuganda embwa weesibidde oyo omwami tumumanyi nti musawo Muganda naye ate abasawo abakulu b'abasawo ku kyalo kuno bo bagamba tebamumanyi. Ekiwuduwudu ekizuuliddwa emabega waakyo wasangiddwayo akabaluwa nga kuliko obubaka obulagirira emitwe gye gibadde giteekeddwa mu ttanuulu y'amataffaali. Kizuuse nti abagenzi baana ba Julius Sebuyima ow'emyaka 48 omutuuze ku kyalo Majjo mu ggombolola y'e Rwamata era e Kiboga. Abagenzi tutegeddeko Nantongo ow'emyaka 2 ne Esther ow'emyaka 5. Taata w'abagenzi agamba nti bano basangiddwa waka nyaabwe yabadde abasindise okugenda okufuna ekyokulya nga bo babadde bakyali mu nimiro. Bwe bugenze waka bwe buguddewo ne buyingira mu nnyumba kati olinze ekindaze nti oli asaze akatimba abusanze bumaze okuggulawo nga tebunaba kujjula mmere. Mbu nyaabwe yagenze okukomawo awaka nga tabalaba n'asooka alowooza nti bali mu kuzannya ku mulirwano wabula naye olwatuuseeyo tebabasanzeeyo. Wano yategezezza ku kitaabwe era ne batandikirawo okulanga ku bizindaalo by'omu kitundu ssaako n'okubanoonya. Ku ssaawa 2 ez'ekiro bazze ewange mu ofiisi ku kizindaalo kyange ne tulangako ne mugumya ne mugaba bajja kulabika okusinziira bwe maze okulangako. Kati zibadde ziwera ssaawa 12 ez'okumakya ne tufuna amawulire. Ebitundu byabwe ebirala bisangiddwa nga bisuuliddwa emabbali g'oluguudo lumwasanjala oluva e Kampala okudda e Kiboga kyokka ng'ebimu tebirabikako. Ekitundu ekimu ekyomuto kibaze nga gye bamaze kireta ku kkubo nga bakisuddewo kati ate emitwe ebiri egy'abaana libeera nga tugisanze mu ttanuulu. Wabaddewo omulagajjavu mukuuma abaana abo ogenda n'otunuulira omuzadde ng'akedde ku makya n'afulumya omwana omutennye nnyo agende yekka ku ssomero ye n'addayo mu kikuuta ne yeebikka. Abatuuze bagamba nti abasamize basusse okwegiriisa mu kitundu kyabwe nga kino osanga kye kiviiriddeko n'emize egy'okusaddaka abaana okweyongera. Buli nnyumba ssabo ekyokubiri kye balina ng'abeeno tebalina kisa eri abaana. Tulina okwemulugunya eri gavumenti eno layisinsi zeegabira abasamize ze zivuddeko bino byonna. Buli akolawo bw'ati njagala layisinsi nga bamuwa. Sula agambibwa okubeera n'ekyamanyi ku ttemu lino yamazeemu dda omusubi era we tukoledde eggulire lino ng'ali mu kuyiggibwa. Okusinziira ku batuuze ebikolwa by'okusaddaka abaana biyitiridde mu kitundu kyabwe. Basadaase abaana baali mu kitundu ky'omwero si zino zirinaaniganye basadako abaana emitwe.